mayanga sima kutwala ku Somero ebyo kutwala Kampilingisa agamba ensonga kusomera Kampilingisa mwana take the boy nasomera wa Kampilingisa kale no kuda sola masomero gabana toga mesata mwezi khalika siva kala baya ni shoga nyajeka ane mugamba anya so mala leo olebe teka to mto kuja kwa Kampilingisa so kwamba yasile kuzoya ambala ndinga kwa kwende leo na buna online odesete mzeto abotoro kudele tema no vimba nawe jimbire dalanga baledi nawa ado wakapaza mwe yambote sapulo sirike kuvira nawe yo faza Guddo yawereza obakaka ibali yule ekitambiro kya lule kya ani yule amayola ko mbango أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Sakumegatron koli tugamba ntino bera ngo subscribing liking hati berenga o sharing. Musada Megatron is my name and in ganja fadi kuramulire agesika that is early and skin for you. Line champion Guddo agambye nti omwana agenda beranga asomera Kampilingisa. Remember tuli ku nsonga ya kusoma minister Avena agamba nti champion Guddo ayina okudda ku Somero yesterday atwafunye omukulu amuganga nagamba nti amwadde wali basale era nalabyekaawo Felicita nga yebaza muganga yamwebaziza jukira nti yasooka okuva eno obaka ku Twitter ng'ayita gagamba mikwano gya muganga bamuyambe omukulu bamutwale ku Somero champion Guddo ne bagira ne baanukula okusaba ka Felicita era Felicita n'abanga apostinga ekintu ekyo. Remember ne Jose Chameleon wali ku graduation ye ne Pastor Bujingo bavaako ne bagamba nti champion Guddo basobola omukwatamu. Felicita naye yali ayayanira champion Guddo ya postinga ku Twitter handle ye naga nti champion Guddo asaba bamuwerere nga boy babawerera nga gundi bamuwerera we bamuwerera ani mpozi era ne muganga yali mu kunteekateeka za fife gundi Felicita Felicita kati okuba Felicita ali wali wa gundi yavaayo yamala P7 ngamba ali wa Latifu ye Somero lyawe gundi ekyanja so champion Guddo ajja kudda yasome naye mukulu amugamba mutwala Kampilingisa bali mu katemba waabwe naye je mwana ajja kudda yasome era bajja mufunira essomero wagenda okwasaganiza emirimu kyemani Kampala Parents awo ajja genda akwasaganya emirimu nga bato banne egy'okubukaza ebitabo. Nina kinalowoozezaamu champion Guddo without alien skin obulamu wo obulamu bujja munyoola kasooka empisawo banaffe abakaribi Travel Consultants Limited bagamba nti gwayagala ogende Germany oba Netherlands gatake Canada bera ngo okakwira ku 0778 859 972 oba 0751 12 54 oba 0778 858 982 enamba wili osobola okubeera nti ogikoppololako bakaribi Travel Consultants Limited beranga obanoonya ku enamba we 011 bakutwala Germany Netherlands oba Canada oba okoye gundi Uganda genda werenga bakuyamba okoye Saudi Arabia osala busazi nabanga bakuyamba champion de Guddo champion Guddo Kampilingisa Kampilingisa eyo njijukiranga batutiisa mbo bayitayengayo Kampilingisa bikongoliro bwantiisanga bannange
nine sasageze nakolanga ne bagago bajja kutwala e Kampilingisa be muna abana babasomesa ng'okuyiga ebiguluko ebibbo twalina omusajja eyatukoonanga emiggo mu kawempe muno omugenzi bamuyitanga Sadala abe kawempe teri atamumanyi si yali bawaluka yamaneno yali bawaluka yamaneno eno gundi gyabeera ekinekolo okitegeera erinekolo agenda bweru Germany mama Germany amutwala sawa yonna mama Germany ate kati okusoma kwabadde agenda eriwe wali byasinga okwagala naye asobola osomerayo wa mama Germany namulaba nali manye enkolagana yaabwe yafiira ddala okuviira ddala omwana bwe yayogera ebigambo ate simanyi bantu teekasese bantuze mama Germany yavayo n'amusonyiwa ate obuzibu bwali bwa Kuluthumu nga Kuluthumu atwala omwana we ne baba nga basooka ne beeyogerera ku bigambo awo ate olwagira ne baddawo yali takkiriziganya na kya Kuluthumu kutwala mwana we kati amutwala Germany anytime from now omwana agenda linnya nnyonyi ogenda Germany so ono omwana champion Guddo ajja kuddayo asome nga ffenna bwe tukimanyi nina yampadde information nti omwana ono asoma asomerawa simanyi kuba kati ku lujjanja lwaffe olw'ababuloga ne bannamawulire senga twakettaketta da senga ne bu video tubulaba alaba ng'agenda ng'asala olugeeti n'abasomesa bennyini engeri gye bagala likes champion Guddo tayinza kubanga asoma ensi neetamanya wajja asomera babuloga senga bayingira densiike wuno agweza ba champion Guddo akawunga kusomero avuddeyo n'abaako byayogera wuno asikaali alambuludde wuno yawandika champion Guddo nga yakajja ku ssomero tekisoboka kuba abaana bonna ababadde mu limelight tubadde tumanyi gye basomera okitegeera bakukusa mukukuse bamutwalira mu kutiya muleke nammwe bamuvugira mu motoka ya Fangoni paka ku mulyango gwa Kibiira senga tumanyi bulungi nnyo infact babuloga senga bagoberera babuuza omwana Guddo ensoma ye eri etya bayizi banna abayisa atya abo baleke tubuzaabuza omwana ono ate nze ngamba omuntu yandisoose okugendayo NBS kuba kati bamuliko nnyo infact senga ate mu kaseera kano kuba kati kamera ziri buli wamu okitegeera senga omwana ono yategeerekeka dda naye realistically mpozi ko ng'asomera ku online okitegeera naye ekitali ekyo sikakasa nti abadde asoma awo sijja kikakasa so wabanga wazzeewo chance yonna ey'omwana ono okusoma kyemayi bajja sigala nga balina nina kyensinza osanyukira mu Uganda wano nti bano abaana bakasaba kulaba ng'oli mwana muto nga basobola okuteekawo embeera bagiteeka ate mu masomero ag'ebbeeyi edda abantu babeeranga eyo for example omuntu afiiriddwa ne bajja ne beeyama omwana tugenda muweerera paka ku ssaawa esembayo bagera wayiseewo akabanga nga bamuta naye okuva gundi bano barajivu bano basudde lwe baavaayo anti kaakati omuntu ali mu limelight toyinza musuubiza mpewo saawa yonna avaayo n'abantu bannamawulire buli wookola ekyeyama olwedde babakubaako baba balinda next step tugambe nti omwana ogenda muweerera nga tetumulaba bw'asoma ku masomero ga gundi goba omusuubiza omutwalamu so kiba kizibu nnyo ova ku biri ebyennyimbe kuba ebyennyimbe omuntu avaayo ng'akimanyi bulungi nze bwe nadda ewanga ani anajja teri agenda nakumulondoola teri ajja kulondoola era nga bwabyogera wali akalulu ne kavuga we bikoma n'abantu banguwa okkuba enduulu oba eri kumpi enduulu eba kumpi eringa busungu anti mu kaseera kali ebisuubizo buli kisuubizo ekikolebwa bakikolera out of kiba kyetaaga okusiimwa excitement ebaawo nga y'amaanyi nnyo kyova olaba kuba omuntu ayinza kweyama kintu kinene bwe kityo ne mutakuba mu ngalo muba battima era ekiba kiddako bululu na ngalo naye so ono omwana bwe kiba nga Dr. Muganga yamusuubiza okulabika yagimuwadde yamugambye esawa agendewo wali oba tebamanyiyo ngenda batwala wali mbagambye ono bamugambye wano ne kagundi nkayina tulinze kulaba reaction ya mukulu Alien Skin kuba Alien Skin ye kennyini yalina ositula omwana ono n'amutwala bw'ataba Alien Skin balina kuba bazadde naye bazadde be tetubamanyi wawulidde kyeyamaani anti kyeyamaani gwe bayise bu famire yago nti famire ya Guddo yabadde no na muyambi wa kyeyamaani
muyambi yabadde muyambi kuba mu statement ze yaganze wano ntuliddewo chairman taliiwo okitegeera bwe yavudde awo ate n'atukwasa defense ne defense yabadde alimu oluwalira mbawulira mwana abadde naye nze mbadde simanyi nti ali wagundi wali wa mulwana nti gyali tasoma yabadde akimanyi ne mbadde simanyi nti gyali tasoma kuba nawulirako nti gyali alabirirwa bulungi ne bw'abanga tasoma n'ekya naffe ng'aba defense tujja kukola omulimu gutagambika okulabika nti oyo omwana avaayo eyo gyali n'alambuza NBS n'etulimba simanyi boogedde ne jjajja wa champion Guddo n'atayagala kulabikirako mu kamera ne tutawulira wadde n'eddoboozi kuba ate artist bandituwadde eddoboozi andi gundi ogifuula anonymous eddoboozi lyo liba kiriya oba olumu bweba anonymous nga n'eddoboozi baagala oddikweka balidoliga okitegeera n'abeera ng'ayogerera mu kibeesi oba n'ayogerera mu kinyindo naye byonna tetwabiwulidde nga batuwa bubuyi bujulizi ti jajja mukaawo okukira omususa gwali kisebo omususa guli awo gundi guba mulandira gukaawo okufaako naye mbangwagazaaki gulina obulwadde bweguwonya gukola nnyo maanyi g'ekisajja neno maanyi g'ekisajja ago banne tugafuna gaabwe nina akantu kennanywa ne kasooka kanzimbisa omutwe nanti waliyo kwe balina abaana bakasiba ku samulobooso nze nno ebyo sibikiririza mujja kuzimba ebitundu senga abakongo bazimba dda nakyo bakongo bameka ababikozesa bonna siŋŋambe wali olayo ku mukongo osibote anti gwe mujja kumyukirira mufuuka abagondi ebipaapaali anti abakongo babanga bipaapaali omanyi kyo baba basibaasiba ku samulobooso byebifuula eno kale nze sibikiririzaamu guŋŋamba otya nti nsibako simanyi ate nenjijako nze nja sibako sajja nno abanoonya amaanyi g'ekisajja muto abasajja bakazi baagala maanyi ngafunira muweyiza endala naye sikusibaasiba bintu naye nga that is alien the skin for you agamba nti omukulu agenda beera nga mutwala Kampilingisa bikongoliro kati komano stories endala nyijjo ku mukutu gwa Mega tulina story ya Fefe Busi nga calling for respect eri okuva eri Gravity omutuju ne navyo bingi bikyajana ku mukutu gwa Megatron tovaawo Megatron Media tugamba ntino we break news.